Abasuubuzi b'akatale k'empigi aka Central Market bamaze ebbanga nga batawaanyizibwa n'ekizibu kya kasasiro ali buli wamu. Naddala kati olwayo olwokubiri wabayo akatale ka bonna ak'abalimi. Abantu bajja mu mbeera eya buli okuva mu nsonda ez'enjawulo nga lumu aleese ebirime eby'okutunda, abaleeta ennaanansi, abaleeta emboga, ab'amatooka, ab'ebikajjo. Kati enkeera ku lwokusatu bwe tuba tuweera abantu baffe abeera Town Council bafuna okusoomozebwa kunene nnyo nga kasasiro mungi. Bagamba wadde abamukuŋŋaanya weebali naye abantu bo we basanga we bamusuula. Weewaawo waliwo abadde bayonja naye ng'oluusi babikuŋŋaanya ne bibeera awo ne wasigala ng'abataayeze ng'ate bakedde kwera olumu nga beera na kiro. Town Council oba oli awo teba na busobozi bumala kujja kumuggyirayo mu budde atuyambeko era tumukuŋŋaanye nga avengayo mu buddamu atwalibwe gy'alina okutwalibwa. Kino bagamba kibadde kibagobedde bakasitoma. Abasinga bamuteeka mu nkubo z'akatale ate ze ziyisa bakasitoma. Embuyaga nejja tuli mu sizoni ya musana n'emufuumula yonna ng'adda mu maduuka aggwera mu bintu bye tukola ki bye tutunda. Wano omubaka w'ekitundu kyabwe Hilary Kiyaga amanyiddwa nga Hildamani waviiriddeyo n'okubadduukirira n'ebipipa mwe basuula kasasiro. Era olw'obwetaavu obwo nayogera ne chairman n'antegeeza nti twetaagayo ebipipa size bweti at least 5 naye nze neetumiikiriza n'ennyongeramu eky'omukaaga. Kino kisanyudde abasuubuzi ne basiima omubaka waabwe. Buli kolido waliwo tugenda okwesanga obuyonjo bukoze eki bweyongeddemu. Kakati ngaffe abalongoosa kituyambye nnyo okuba akatale kakola ki kagenda maaso kubanga kanyirira. Kisinga ettendo kuba kye tubadde tusinga okusaba bulijjo. Otunaa tulina ebipipa mwe tuteeka kasasiro agenda kubanga tasaasaana katale. Kasasiro abadde akendeddeko ate nga biyambyeko tibamuteekamu timusiko oli n'atwalira ddala n'ayiwa. No, kikyawukanako ne wirubaalo genda nga amaasuka. Jabu badde butuli bubi nnyo. Era Mukama atuyambe singa tufuna abaka nga bano abalungi. Wano omubaka Hilary Kiyaga waabategeereza ng'enteekateeka z'okuzimba akatale kano bwe zaali zaasazibwamu. Naye oluvannyuma lwa wiikisi 2 nagenda ewa minisita n'akantema nti African Development Bank yali ejjeemu enta nga tewali ssente za kufandinga akatale kaliwa kano. Naye nga mujjukira twajja wano ne baminisita ne tubalaga byonna nga twagala n'okwongerako okugaziya ebitaasoboka. Kyokka ate we twogerera ng'akatale kano kagenda kuzimbibwa mu nteekateeka ya Kampala Metropolitan oluvannyuma lw'akatale akaali kateereddwa mu nteekateeka eno obutaba na ttaka. N'ensaba minisita bwe yajja wano ne mbugamba tulina akatale k'empigi ko ebisaanyizo kabiyina kalina ettaka lya eka 1.30 kali ekyapa kiri mu Mpigi Town Council. So kukola bukozi minati council etuulirewo bunnambiro bakansala bonna batuyambe batuwe minati. Kino kyongedde okuwa abasuubuzi essuubi ly'okukulaakulanya ekitundu kyabwe. Kye tusaba kati kwe kuyambako bafune ewalala ewayiibwa kasasiro kuba wano waayiibwa butuufu we bafumbira twagala okufunayo ekifo ekirala we basobola okuyiibwa kasasiro nga tekisobola kwesittaza bantu. Omubaka Kiyaga asabye abantu bulijjo obutejjaako ttaka lyabwe enkulaakulana esobole okubasanga bagiganyulwemu. Kasitamuwulira nti Kolas atuuse akatale ak'omulembe katuuse kiba kitegeeza nti enkulaakulana ekola ki esembedde. N'olwekyo gwe alina ettaka mu Mpigi ate Kolas aleme kutuuka ate gwe nga wavaawo wagenda kabula maido ettaka lyaffe tulikuume.